jalwazi naye bw'ojja ngonda nze ngonderera ng'eryenvu. Ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi woyo. Bw'okuba bwe walungi wotya ensi yange endala gwe wagikwakulako oluyi. Nze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti nakuggyirako akakoofiira bwe nkulowooza ogamba siikeese. Nze nkusaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana. Bwe nakuggyirako eno seppeewo bwe nkulowooza ogamba siikeese. Nze nkusaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana. Bw'ovaawo njalala bw'ovaawo njalala bw'ovaawo njalala. Rosi bw'ovaawo njalala. Yes, Ndi muyimbi nno. Hi everyone, thank you for tuning in and thank you for subscribing and sharing. Mbaniza teko episode ya Fendala eya share with RKV. Olunaku olwayo ku show atendese the new kid on the block. Buli mukyala ina nzogo yayagamba nti akayimba kankolera bw'ovaawo njalala nenalimbye. Omita Aaron geri naye olunaku olwaleero taga tuyite mu lugendo lwatambudde atya bitambudde bitya. Bw'ovaawo njalala akoze atya and kitamu inspiring okuwandika akayimba akawoomu bwe katyo. How are you doing? I'm alright. How are you? Bitambula bitya? Mpola mpola tutambuza. Ndowooza olina ne skin routine? No. I do a lot of scrubbing. Kyokomako kyokka? Coca just ka scrub? Yeah. N'osiga kazigo? Ka oil. Yeah. Weefaako? Of course. Weerabirira. Tekitakubeera common mu balenzi. Abalenzi abasinga tebaagala kufa bakasesiga bizigo. Ebizigo by'abakyala. No. Nesiga ebizigo. Vaseline. Manyi nnyo ya Aaron yokka? I am Aaronex actually. Yes, Aaronex. Yes. Naye amanya matuufu nze mukwaya Aaron. Waweddira ki? Yeddira embogo. Okay. Yeah. Okay. Aaron yani? Aaron is a musician, a marketeer. I used to do marketing, but now I'm a musician. A musician. Yeah. Okay. Bakuzaala like osibukawa? Masaka banziika naye nga nkulidde najja nankumbi awo ku Siteera. Effujjo liri awo limanyi. Effujjo liri abaana bali awo basanyufu baba bali up and down, you know. Mami ne dadi bonna gye bali? Awe najja nankumbi? No. My mom yali najja nankumbi. Daddy ate yali salaamu. Oh, okay. So they parted ways. Okuze na mami? From day one? Yes. Daddy wavayo nga wenkana ki? Wanji? Wavayo wa daddy nga wenkana ki? Saabeerako naye. Ogenda okutegeera ng'olina mami? Ndina mami. How has it been for you omulenzi okukula nga tolina daddy mu bulamu? No, buli kimu kyaliwo. So I didn't really miss it. My mother was the father. Okay. She has that character. Okay. Yeah. Olwoka daddy wali tolina option endala. It's like you're testing ako, so that is why you're saying you didn't miss anything. Some testing. Yes, that is it. So okuba omusajja okikoppye kwani? Mami still yayogera naawe everything? My mother is everything. Ne wataka okukyukako okukyusa eddoboozi olaba ebintu by'otategeera ng'afunya naye. Oh dear. Moment ki yojjukayo ne mami ey'ekisajja n'ogamba natya ne ngamba ono omukyala sijja mmalako naye? I remember in my teenage nali nzannya nnyo video game. Kati nga ssente z'akameeza baba zirese zaate zikwata bukwasi ne ngenda nkole ki? Nzanye game. Kati nannumbayo nali nzannyira game. Nankubirayo nga ono omukyala si mwangu. Naye nga nange ate nvubuse, you know. Naye nangamba ebito binyumiza.
kutaka obanga kuba wasanze wonna wakubye yajja n'emiggo Waji? oyagala kunkuba Yes, bring it on. Oh God, I can't wait for my boys okutuuka awo tufunye ekikonde because my biggest is 11. Kale olina emyaka emeka awo? Nalina nga 15. Wali ovubuse nga mbubuse nga njokya nga tewali kye baŋŋamba ng'ogeewulira naye nga mamito nga manze yakusindika. So she never gave up on me. When natuuka ate nendaluka nnyo. Nga oliwa like oli myaka emeka? 15, 16, 17. Remember kati awo oba okuza ate najja nankumbi ogimanyi eno banyu bakola bino eno bakola biri amabaala biki. But she didn't give up on me. That is what I thank her for. She never gave up on me. Nga biki byokola ebyefujjo? Nali njoyininze group. Nali ndina abaana abanywa omwenge abali amayirungi si kati nga nalina mukwano gwange Eric mutabani wa DJ Michael kwe twatambulanga awo najja nankumbi otusanga Nyanama otusanga bamukubira amasimu omwana nga ali Nyanama atuse yatya so yasigala yansabira manya akaseera ako naawe oba tomanyi kikigenda maaso oba muvubuka ng'olowooza byokola byo. Oh Bambi, are you the only child? No, I'm not the only child. Naye ate nze yasinga omulumi omutwe. Mulenzi. I'm the third born of 6. And you're the only boy? No, we are 3 boys and 3 girls. You're the first boy? No. Well, one, so I'm the second boy. Gwasinga omulumi omutwe. Kyogera bwotyo. I know. They tell me that. Era bwe ntuula wansi nenzijukira wajja envudde and what I am today. Yes. I think I make her proud. Bambi. Kusoma tebagobaako refugio? Saali tebangoba nnyo refugio naye nali njagala nnyo gadgets. Kati amasimu ago nze nga kukusa nga ebintu bye bangobera ebyo. Bakusangwera mobile phone? Gadde akasimu kange naye nga nkola ki? Era mpuliriza music wange. You know, I love a lot of music. I listen to music as my lullaby. Kati ng'ekyo nze ntwala essimu mpulirize ennyimba ngenda kwebaka. Wow. Bambi. So school life yali etya for you? School life was amazing. Kuba nsomedde ku music bursary. Wow. Yes. So do you remember the whole of your, like, you know? From childhood. Yeah. I was in P3. My mother took me to studio. That is when the career started. P3. Kuba nze nga bwe mbeera ku church awe najja nankumbi SDA church nga njagala nnyo okukwata emizindaalo. So she was like, oh, nantwala mu studio. Kali mu studio akutwala okukwata mizindaalo yali ategere nti ne bankolera ka instrument. Kati sikwata mizindaalo wabula nze nga eka mami ankuba kibooko okuyimba bannange babeera mu kuzannya naye nze nga bali mu kunkuba kibooko. Weeyimbyayimbya? Ebyo kati kibiyimbe. Kati biyimbire ddala? Biyimbire ddala. Bige eddoboozi likuze musajja wattu? No, yali terinakula naye nga nnyimba. Nina lyrics zo nzikwata. Oyimba bya church? Nyimba za church. Gye nvudde nengenda mu primary nengenda Highfield music bursary. Yes. Gayaza etasomera. Gayaza ki? Gayaza Highfield Primary School. Okay. Then secondary nengenda ku Kennedy Secondary School. Era music. Wow. Yeah, so the journey has been good. But I think the music world they aliwo naera na academics. Academics they ali mulungi nnyo. Obimanyi? Academics they ali mulungi. Ng'omudde omala nnyo eri mu music. Toconcentrate nga nnyo mu kitabo. Lwaki ogamba nti eri mulungi nnyo? No, when nali mu P3 kati nali natandika okuyimba. Netandika okufuna sente. Bakufuuye. Nga banfuuwa sente. She used to take me to churches nenyimba ne banfuuwa kati ndowooza obwongo somewhere nga ne bugiramu katini. Kyabadde nsoma okufuna naye kifuna kati you know. Naye nansindika cause wawo natuuka mu S4 nga njagala dropping out. Naŋŋamba nedda nyamba ekintu eki go back to a level okule kukuza. Yatuuka n'antegeera nga saagala byatu bya kusoma. I know I have the talent. I know I can make money out of it.
kati nga ngamba okule. I remember that statement nga nali nganya okuddayo ku A-level nangamba genda okule. Okula musically oba okula physically? Okula physically, okay. Like still a young boy. Genda osome ku GP obwongo bwo bugaziwe. Era nengenda ku A-level nga sisoma mbeera awo mu mikiringo mami yangamba kujja kusoma. Era teyajjako yadde ne mu ttaamu oba ku video okukebera ebitabo. And daddy teyajjako wadde? My father twali tusisinkananga naye in bits like mu mwaka oyinza omusinkanamu 1 hour. An hour? Yes. Ng'okimya school fees ate toli ku bursary? No, tosimye school fees, omutima guba gukulumye n'onoonyako ku taata. Naye kuba nsonga ki lwaki tali available in your life? Tewali nsonga. Tomubuuzanga? Tasaamubuuzanga baalinanga ebizibu family yaabwe. So I feel more comfortable okukojja. Ate mami waffe yagezaako nnyo abaana ffenna omukaaga otugatta nga tetulinaamu nti ono wataata ono wataata ono wataata ono. Tuli kitole. Muli baaluganda? Tuli baaluganda. Okuva mu nnabaana ya mami? Yes. Okay. Ate ffenna twakulira wa mami. So that bondness yaliwo nga tewali era ng'omutima gukuluma nnyo bwe baba bakusindisa ate wadda ng'amagye akudda wa mami. Kati gwe omutima gwakulumiranga kintu nako okwagala omunoonyaako? Anti omusaayi gusika. Omusaayi gwo gubeerawo nti ekika kyo okiwulira otandika okukula ogamba naye banziikawa. So trying to look for them naye nga they are scarce. Ebiwungu gwamu amaanyi n'okita ogamba kasita nina family. Naye bo bakumanyi? Bo bamumanyi. Mu kika kyeri? Yes. So what mami atuuka kyo okugamba nti ne daddy wo, did you ask her, Mami, who is my daddy? No, I used to go to church nga daddy mulaba nga nkimanyi oyo daddy wange. Nga mufaanagana? Yes, kati no, manyi it was not my marriage. It was outside the baita banafumbirugana kati nga ku church bemanyi like ngabantwala nango sawa nga daddy mulabako wali nga mulaba ngendayo nampaayo kyampaayo naye nga nsula wa mami. Ate mami n'afuna omusajja omulala. So kati ate n'omusajja the father of the other 3 kids yatuyisa bulungi. He really played the role of being the father. Yategeera assignment. Oba yagala omukyala alina abaana sooka kwagala baana. Oba bakoze eki oba bakoze eki siga kazigo mami yayogera. Exactly. Olina kulopa wa mami. Sanga abasajja bakimanyi bw'ofuna omukazi alina abaana sooka baana laabo bw'ogimaze. Tolina omanya I respect Mr. Harrison yatulaga omukwano yadde tetwali baana nga tali kulagayo kantu kavaayo nti ono si yanzaala nga tokalaba nakalaba ne wakola intragama mutabani wange. Yes. Oh, that is so sweet. Akyaliwo emwawaali ambe and they are still together. Oh, lovely. Kati omala senior 6 ojoininga wa? Amala senior 6 awo bintamidde ddala gamba nedda. Okuze nga mami nkuze. Yes. Kati awo nkuze. I tell her about the finances. I finished my senior 6 in 2019. It's 2019 now. 2020. COVID happened. Yeah. Yamperereza olina okuddayo okusoma naye nga waliwo omugugu gw'abasatu abali wansi. Mugamba mami nedda. Nze kangende njiribe n'ensi. Bano basome. Oyiribe ekyensi ogimanyi ali abannanga. No, I'm a grown up now. I'm 19 years. I feel like I'm old to stay at my mother's home. Nga oyagenda kutandikirawa kubanga ensi ogiberamu without money, without a job. Yes, saabirina nno naye nalina mukwano gwange Jacob Beats, my producer. Yes. Yali atandise studio eyiye kati nga nkimanyi bwe nveeka ngenda ku studio njige production nange nfuuke producer. Nga kasente okalowoozezaako banaakusasula? Ate wali bya ssente obwongo bwali kugenda kufuna skill ya production nange ntandike. Osulewa oli eki?
ku studio. Mu studio munda. Mu studio munda. Ng'emizindalo. Yeah. Okay. So plan wagenda nayo. Era nenjirira mu mami twatandika mpola ngamba nja yatandika kuyiga production nangamba ewa Makindi awo najja nankumbi Makindi kati natambulawo ngenda first time nga nkoma weka second day nga nkoma weka third day nga mpakingamu obugoye bwange nga mbusuulayo nga nkoma weka mpakinga empale nga nzitwala noba agenda okukebera ekisenge nga temuli bintu nga hangazi mutululidde. Yes. Kati lwakomawo nangamba engoye zo ziriwa ngamba anti ku studio tewali asulawo so Jacob yaŋŋambye ndandika obeerawo nga nkuuma ne studio kati nze nga njiga mu kiro nga tewali bantu nangamba naye oli seefu. Mama, she was so understanding. Ne mugamba yes, I'm safe. Kati ne kimukakatako okugenda ku studio. Alabeyo. Tugendayo nasinkana Jacob. Tukwogera ne betegeragana. I admit Jacob through the music eno musomero. Okay. Masomanga naye. No, try tugenda nga ewa Adema. Recording eno. Jacob yali akola. So ne omukwano gwe. Kati ate bwe nvaayo ku somero ng'atandise studio eyiye nekinyanguyira okuconnectinga naye. Mami n'agendayo ne bategeragana bwenteeka oluyingidde studio. Akuyimba kukyakulimu oba olowooza production yokka? Okuyimba kuzza ebbali. Kati ndowooza kubeera producer nange mbeera ow'amaanyi nga banyimbako mu nnyimba ani yakoze oluyimba olwo Aronex. Aronex yakoze oluyimba. Okay. Nenga dream yali etya from the start. What was your dream? Nali njagala kubeera muyimbi. Okay. Era nze nga bwe mbeera eka nga nteekako ennyimba mayite abakadde baba tebaagala nnyo nnyimba ezo simanya mulimu abambadde obubi naye nze nga ze mbeerako nendaba abayimbi nga mpulira essanyu. Okay. Ne kati dream ekyuse. I want to become a producer. Okay. Kubanga opportunity eriwo ya mukwano gwange alina studio. Yeah. Nange I can become a producer. Maybe. So byatambula bitya? First year tuli mu COVID jukira. COVID natuhitinga tetukola studio ntunuulidde tatambula kuva Maya watambudde abaana ba client beerawo ndaba bulabi. Tebyatambula bulungi and he was not a very good teacher. Why? He's not a good teacher. Why do you say so? Because he's not a good teacher. Olina okuba n'ensonga nti mukambwe nnyo oba si mukambwe naye ebintu by'obuyigiriza talina patience eyo. Yes. Bw'aba gambye ekintu aba ayagala enkyobere ng'okikutte. Okay. That is him. Kumuyiga. So ndaba nga ate awo kiganye ate nze ndi muyiga nkwata mpola kuba mabega eno nzija bankulula bukuzi production neegaana. Kati mba ndi ku studio waliwo mukwano gwa producer bamuyita Temperature muyimbi n'ayimba akayimba akasinga okunyumira ennyo bakayita erinnya lyonna n'ayimba akayimba nawuliriza ne kabikkula obwongo bwange okubuggyako ekifu kya being a producer okuddayo ku mulamu ogwasooka I can do music. Okay. Kuba nali maze like in studio nga I don't record anything. Nga mbeera awo nti ndi mu kuyiga byuma bakakola batya. Temperature yayimba oluyimba ne lunzizaayo ku mulamwa. Era awo wenafunira inspiration eyawandiika oluyimba lwange olwasooka. Olina oluyimba olwasooka? Yes. Baluyita bati? Baluyita Tambula. Oh, I think ntulabyeko. Yes, baluyita Tambula. Long distance relationship naye ate nga tuli mu COVID. Kati nga ngamba omwagalwa wange atambula okuva gyali emmotoka baziganye otambula.
Nebakiza okutambula ku kkubo. Kutambula ojjo ndabe. Lwaki siga otambula? Bannange this gender. Lwaki siga otambula? I know, that was the feel of the song. Okay, all right. Naye nga nzijukira oluyimba olwo naluwandiika ne nduweereza Temperature nangamba, yes, you've started. I'm not talking of big artists. Kubanga, they're my role models I look at, but they did not make me. Okay. Fenwa si fabe koze like ono muyimbi naye temutumanyi fabezaamu amaanyi. Mwe mwetegeera. Fabetegeera. Muba mukyetaaga nnyo nga mutandika. Yes. Okay. Mukyetaaga nnyo. Lwaki wawulizamu Temperature than your mom yakutandikirawo from the word go? Anti mami kati eno industry ndala. Okay. No industry nagiga buyizi si bye ebirere byogenda okuyimba mu church. Okay. Kino kirala. So COVID ino mumalako natambula. COVID awo mumalako netambula abantu tebamutegeera of course. Tebamutegeera. But I was okay. I was okay with it. Wali okayimbidde bantu bakategeera wali just testing the waters? I was testing the waters. Okay. Still. Naye Chandi nkoze bulungi era abantu okategeera. Wakatambuza bali kasanzeewo. Nagezaako katambuza. One day I wake up bangambe simanyi okutambuza oluyimba ku street kikola. Wata flash yange ntekako tambula mu Makindye. I meet this librarian abakola ku libraries obutunda. Yes, enyimba ya. Yes. Mwaka yimba kange mutamba so mpulirize muzeeyi. Kali musajja mukulu. Nakateekamu nakawuliriza nangamba oluyimba luno terugenda kukola. Kyakuyisa kiti? Nempuliriza. Terugenda kukola temulimu nsaasi. Nanzanyira ennyimba za kadongo kamu nawuliriza zino. Genda okole ennyimba bwe ziti mwana gwejja. Ono kadongo kamu akubiddaani? Oba yali Fred Sebanja. Okay. Sijjukira bulungi nangamba owuliriza oluyimba. Olwo nenzigwamu amaanyi. Omuntu omu yekka lwaki oggwamu mangu? Omuntu omu yammalamu amaanyi. Kuba nti nali ntambudde ng'abalala obeegayirira bwegayiriza oddutwala. So kati ono yakubako sitamu nayadde eka weebake. N'otegeera nti bali badde balugaana because of that? Yes. Nenzira era ku studio. Nenkiringa music for 2 years. Wow. 2021, 2022 nkitadde. Olamanyi oddamu gafuna ddi? Era awo wakiringira wali okola ki? Nakiringira muganda wange Nashiba era akola mu IDI, Infectious Disease Institute. Nanfuira akacuba eyo ebuwambo. Engenda I was a mobilizer, self-male circumcision. Embeera y'ebbanga. After nenvaayo nenzija Kampala. Nenkola ka course ka marketing. Mu ssente z'ojja eri mu kicuba kiri? Yes. Okay. Nenkola ka course ka marketing. Nenyingira marketing. Era procurement offices ezisinga in the government. You're penetrating with your government? No, nali nkolera a company supplying ebintu mu government. Yes. Abantu abasinga bagamba nti si kyangu nnyo kufuna mulimu ogwa marketing. How did you penetrate? Era yali connection to church. Yali ya church. I was this guy who goes to church. I sing, I chorista abantu ne banjagala. Waliwo omuntu omu kuba nali nkyakola buwambo. Nangamba naye nga tobeerawo every Sabbath. Lwaki tobeerawo every Sabbath? Mugamba naye nkola buwambo. Jangu e Kampala osome ka course kano okuwa omulimu. Wow. Just like that. Era nenva ebuwambo nenva e Kampala netandika okukola mu Kampala. Naye nga ekitooto kirimu ekiri ekya music. Era nze nga bwe mba ntambula abantu abandabanga ntambula mu ofiisi zaabwe naye nze nga nnyimba. Mambe. Nawe nozze nkulaba okooloobye. Ku streets z'e Kampala ntambula nnyimba. Wow. Challenges wasanga mu marketing? Challenges za marketing. Ya gavumenti ebyo. Omulimu olina
Olina ogufuna naye ng'olina ky'ozizise. Why? But I think that's the way to go. Enguzi, right? Like ofuna contract. Agikuwa abalina kyayagala. So obuzibu obwaliyo. Nyolooza buli mu government wokka. Naye buli wamu. Ebifo byonna ebisinga oli oleeta ka program n'agamba kati program yo ku airinga. Nze nfunirawa. Obuzibu obwaliyo naye kyannyamba nnyo to learn how to communicate. Okay. So facing the head of procurement. Sajja akubye ettaayi n'omusisinkana n'omugamba this and this and this and this. And you sell your product, yes. And you sell your product. You'll be like, we'll take it. So I learned that communication and a little bit more English. Yeah. And the confidence. Yeah, and the confidence. Omala ebbanga ki mu marketing? 2 years wakola. Olina ebintu ebyenjawulo bye wateeka mu bulamu bwo after that, like akasente kaaliwo? Tewaliyo kasente. You have rent. Ogenda ozifuna zonna nga bazikulize. Okitegeera? Tewali sente. But the connection, wafuna networking and... Yeah, the networking. People, friends. Kati ate era nga bwe nva mu marketing, mpitira ku studio nga nkola obuyimba bwange. Mukwano gwo. Mpitirayo kati weekend ng'eyo, oba nnyuse ku mulimu, angendayo ne ntuula, nkolayo ka vibe, mpola. Olwo omukwano gukomawo ogw'okuddamu okuyimba? Yes, omukwano gugenda gukomawo. Mpola. Kuba ate akasente nali nkafuna. Kinga okuyitira wali ku studio kiba kyangu. Nenzireka. Kati bw'ovaawo Njalwala atandika ddi omulowoozaako ddi? And luli tulaba etambula waliwo kawanika girlfriend oba yaliyo? Yes, yaliyo. Okay. Era she's the same person gw'oyimbya bw'ovaawo Njalwala? No. Bw'ovaawo Njalwala, I remember it was a year and a half before. Okay. Okumuta. Okay. Kati mu kukola awo my mother yagenda n'alwala. N'ebirwadde bye yafuna mu byenda. Kiba ne banywa nti mulwadde, this is the only lady I love. Yeah. I could put a hand ne bagutemako. Yampita eka anyinyonnyola biki bye bamugambye abasawo. Ffe tukaaba ne mami wange. Tuddawo ne tukaaba. Baba ngambye ebintu tandika okukaaba amazita n'angamba tukaabe kayatera n'anangumya. Your buddies? Yes, very good friends. Kati nzira eka mu nyiika eyo tandika a rhythm comes of Philip Hooper. I listened to more of that Congolese guy. Kuba lumba, kwebigambo sibitegeera. Kubira mukwano gwange temperature mugamba. Era oluyimba nga abamama. So, tandika okukola oluyimba nga luli nnyo mu maama aliki, ali ku nkyaya gundi, aliba wattima era simusonyi oyo. Ali ku nkyaya maama, aliba wattima era simusonyi. Okay. Ovaawo Njalwala. Oluyimba olwali nnyo ku maama wange. Omukwano gw'olina gy'ali? Yes. Kuba yali aŋŋambye nti awulira bubi ayinza n'okufaanana Yes. Oh Lord, okay. Kati tuyiye oluyimba olwo nga luli ku maama. Naye with time n'atereera kati nga ate nga producer n'atutegeeza nti oluyimba lunene kituufu lwa maama naye luyinza obutakola. Nga lulimu maama. Nga lulimu maama. Kuba ebigambo ebyalulimu byali from the heart. True. I agree. From the heart. Nga nnyimba ku maama wange nti ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi. Okuva bwe walungiwo oti nsi yange endala bwe wagikwakulako oluuyi. Nze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajja embeera okukubulwa. Gw'obyewandiikira? Ne temperature. Tubiwandiika tubifumba. So producer atugamba nti ekigambo maama kiveemu. Oluyimba luli mu kkula. Maama yali aluwuliddemukko ye? Ate yaluwuliramu. Oluyimba luli mu kkula. Lukula luva mu maama ati ludda
everyone. Jelwave. Oh, netukambala. Mwami Bwanika bwe kadde nkamuyimbira. Obuvaawo njalwala. Yes, jelwava. Afuluma nga yenna awulira kyekyo. Wow, kati mulukyusa mujjamu maama. Oteeka muli muntu asoboddwa ambala nti abe mukazi abe musajja asoboddwa ambala mulukuba. Walulaba nga lugenda kuba luyimba lw'amaanyi. Waluwulirirawo mu studio. It was just a good song. Okay. Salowooza nti lugenda kuba hit song. It was a good song. Omusajja oli yagamba akasaasi wakalowoozaako n'okuno kankaseemu. Emyaka gyali giyise. Giwootegeera nti oluyimba luno yinza okuba ensonga. Giwentegeera. After the release, nantadde oluyimba wayiseewo wiiki bbiri yawo noonya ssente z'aba TikTok olukola challenge. Omwana agenda alukolamu AI. AI, what is that? Artificial intelligence. Okay. Balukolamu AI baluteekamu eddoboozi lya aliens. Ne Winnie. Kati awo kuba baakola ekyo nategeerera nti oluyimba lugenda baamu ensonga. Wow. Nali ndutadde 2 weeks back naye nga terulina impact. Naye bwe baakolamu AI nga buli lw'oscrollinga oluyimba lw'olaba nenzira ebbali bwenti neŋŋamba kati luno oluyimba tebakutiisa nga balaba mulimu Nwaji na Alien Skin tolowooza nti bakuggyako obuyinja bwo? Nkyantiisa. Of course kyantiisa naye nalina ttiimu Wanta Nation TikTok naŋŋamba nedda oluyimba lulwo luleke lugende. Luleke lugende. Era nenkiringa naŋŋamba kati bwe kyolina okukola kuvaayo kugamba nti oluyimba lulwo. Don't cause any chaos. Oveeyo nti nababye oluyimba lwange. No. Just clarify oluyimba lulwo. Ekyo wakola? Vaayo nga ntegeeza abantu bana oluyimba lwange kati awo TikTok nejjamu olutalo. Kimalo nekimufango. Nebeevuma. Nga gw'oli eri onywa kacaayi. Oluyimba lutambula. Emikolo gitandika okutuuka. Obuukingibwa. Your first time like okukubira akasimu tukwetaaga to perform. How was it for you? Ati watumanyi ssente zogenda baga. Right. No temperature. Akubuuse. Tubagambe ssente mmeka? Otyo? Abalabisa. Bataano. Simanyi. Oh dear. So era twatandikira eyo wansi. Mwatandika kumeka? 3 tugamba kati omuntu tukolera 3. Lwaki 3? Kuba gaali mangi kuffe yatugamba 3 worth it. 2 abakusedde 10 nedda. At least 3. Ate waliwo omukolo bwe bankubira ne bagamba nti tukwagala ku mukolo ne mbabuuza what is your budget? Awo. Ne bagamba 1M. N'empunga. Nesooka nenga kankuddire kati. Nesooka nenkubira enduulu negamba bano bakakadde ekiteezo tulina kukolera kakadde. Madde mweseera. Ne mudya ne mugamba kamu 2. Good boy. Bambi nedda bambi kyekyo kyetukugambye kyekyo. Sinza nti oli fan. Njakola. Olwo kwanjula mbaga. Kwanjula. Nengenda nenyimba kwanjula bazange. Omanyi Julia talina motoka, olinyawo kazugu. Gachika ngotusi. Abakusuulayo nga osookera ku sheero nekubako enfuufu noyambala ekkanzu. Nze kyenjagala ku mami wange nti yanjigiriza okubeera smart. Neat. Yes. Newe matambulidde ku ppiki. Ozakitegeera nti okikola otya? Adda ongeze mu kifo ekiri dusty. Mmanya nti nina empale gye ngenda okukyusa. All right. Eno bwe beddugadde.
nengende wantu nga baafudde mu mmotoka ng'omaze okwetereeza bulungi nnyo nentuuka nga ndi wa buvunaanyizibwa. Moment ki esinza okuba ey'amaanyi ennyo mu luyimba lwo luno? Moment esinza okubeera ey'amaanyi ne meeting Mr. Bobi Wine. Okay. Wali Serena Kibo, wali omukolo guba gwa jjajja. Okay. Naye nensangayo nemukwata mu ngalo nampa ne ku ssente nandikyayo ne ku ssente. Bobi yakuwa ssente? Oli w'amaanyi. Ekisesa ng'ayimba oluyimba nga ndi eno nnyimba naye nga mulaba aluyimba lwonna. That is the best. Wow. Kati banabadde baga nti Bobi Wine tavaawo kasente balimba. Yanjokya. Olaba kwokyezaayo. Yanjokyayo. Wow. Tewasaba kolabo? Twali ku mukolo tuli babitiibwa funa akanamba buuzaako obubuuzaawo ogenda saba akanamba oli president tujja kwesisinkana naye Wambogo tujja kwesisinkana. wafunayo ku picture video weekali okukatambula. Wow, that was your best. It is so far my best. Mukama mulungi. Ne concert enene gy'oyimbyeko gy'oga nti eno ekyasinza okuba ennene for my song? There are good concerts I've been on. Mbadde ku Rema Namakula's concert. Mbadde ku Davido. Nali ku Nkuuka. Naye ya Rema. Ya Rema Namakula gye mpuliranga. Yes. Why? It was a live performance. Okay. Esigale yali recorded? Yes. Okay. It was a live performance. Nenyimba. N'okunkubula ennyenje? Nenyimba. Nange bwe ndaba obuvidiyo ngamba wallahi Mukama weebale. Amina. Nenyimba. Rema's concert. It is the best concert I've performed on. Nange nempuliranga. Yes. Okikubye. Lwakuba comments zirinza obutajja naye nze nsooka kwekkiririzaamu. Nga kyemmanyi kyensaaviza eri abantu abo. Kyekyo. Kirungi. Audience ebadde etya for you? Ekwesibize nga bw'ogisuubira? Era waliwo era abatabitegeera nga baagala oli musiki naye oluyimba balumanyi. Era bw'otuuka yadde tebabyagala bakuwuliriza ovaawo. Tofunangayo worst moment on the stage performing? Webaze Mukama. Kola basinga zokwerawo sinze gavaako amike negana okwogera abantu bakuba obucupa oba ne bakwogera vaayo. Twali ku Nkuuka nga bakuba abantu obucupa nga nzaddayo. Nogamba mpwedde. Pedde ne balukuba. Nentuuka ku stage sebo abantu nga tebakuba bucupa. Tebankuba bucupa. Nenvaayo ne ngamba thank you God. Thank you, tebankubye bucupa. Kifunanga worst moment. People loved it, though abamu balabanga tebalutegeera. Yeah, tulina mukwano oluyimanga lwa kiraavu olwo. Bali manya osanga baali ogenda mu okuyimba nga basajja weebali. Ofunyemuko like ekyosuubira n'ogamba oluyimba luno lukuteenya abantu balutege balugire naye sifunye owulira ng'omatidde? Sinafuna. Like when you tell that mu byensimbi sinaba. Obunene bwalwo bw'oluwulira si bwe luli mu nsawo? Yes, si bwe luli mu nsawo. Naye nfunye abantu. As in? I have met people. I'm here with Madam Ruth Nakubala. Who am I? Fetwakeranga ku makya kulaba ku Spark. Ebiseera ebyo nga mukyakola la morning show. Nga ndi Buwambo nga tukeera genda kukunga abantu kukomolebwa. Nga tukeera ku the morning show nga mulya zi pizza nga tulaba. Pizza zaluma abantu abo. Natandika nno mu COVID. Yes.
who am I to sit with you? That people have met. Like, who am I to meet Mr. Bobby Wine? Who am I to meet Mr. Chirumia? Who am I that people have met in the industry? It is worth my song. Akuba sinafuna sente. Newankubadde sinafuna sente. Because nalabako a video yo nga oline omwami Kirumira nga bw'omwogeddeko. Yes. Nga bagamba yakufulumya album endala. Yagwekasawo. Yangamba munoonyi. Did you? I am looking for him. Omunoonyeza mu kifo ekituufu oba onoonya buli wamu? Ngezaako okunoonya. Omugagga. Kati omuntu mukubira n'atakwata n'onyiiga. Niwesa ka message. You have to get someone akutuuseeyo. Yes. Anyway, kiba kikukolera n'okikola. Naye bw'otokwata tonyiiganga gw'oyagala. Keep on kuba. Yangamba munoonye. And I'm looking for him. Okay. Yes. Ankusabire Mukama akuteremu obwangu. Ani abadde mentor mu journey eno? So far? So far, Maurice here. Why him? Because I was a young boy when namulabira. He went to school with my mother. Okay. Kati ng'ekatuwuliriza ennyimba ze. Okay. Naye muwale busaabala. Lwosikoye ekimuli ky'ebusaabala. Ezo nnyimba ze zitukukuzizza. Era even the genre of music I do, erina engeri gyeliningamu eyo side. Okay. Yes. Halima yani mu bulamu bwo? Halima Namakula? She's my mother. How? I count her as a mom I met in the industry. Tusisinkana through temperature. Okay. Temperature, I know, ayina show gye yagenda obbakolerako. N'amuleeta ku studio yaffe. N'atusanga nga tuli baana ba mpisa, tuli baana bagonjebwa, n'atuzaala mu ngeri eyo. Okay. Yes, and we have a project we are working together. In a project that's called Nemuwala with Rachel. Yeah. She's my mom. I count her as my mother in the industry. Okay. Yeah. Rachel tamanyi Luganda. Alwogera nga lwaki tumwogeza Oluganda. Ani njagala kumulyako ng'alwogera. Aba alwogera atya? Ojja kwogera Oluganda lwekyo. Kuna ebbanga lyamazeewo kati liwerako senga lufuuwa bulungi ddala. Ayogeramu olutinifu. Okay. Naye bwe bajja ku studio etubeerako. I know. So ofunyeeko ku challenges ne ba fans? Ba fans mpozi aba social media. Bo baba babeera bakubanja ate buli muntu ayogera kyayogera yamanyi tewali yes. Ebya social media bangamba nti osirikanga busirisi. Ani agamba? Muganda wange Nashiva. Bambi. Ngamba buli muntu ayogera kyayogera. Olumwa muntu okulaba comment ezo. Wegendayo olabe comment ezikusanyusa z'olayikira. Abatakusanyusa yitako. Missed call nga ya phone. Yeah. Okay. And girlfriends abawala? Esaawa eno sirina abawala. Tebakutawaanyako bafaani abawala. Oli mulezi alabika obulungi ayimba bulungi. Naye esaawa eno the music nkugambe misses. Ennyimba ze nninako obulina ze nnina okuta mpitirivu nyingi, naye ate nina ekinkutta amagulu. Kiki? I rushed into making the decision. Na papa okusigninga empapula waliwo contract gye nasayininga nga ndowooza binaavaayo bulungi naye ne bitatambula. Contract nga ya music? Yeah, music contract. Okay. Nekwata? Nenkwata. Lwaki tebitambudde bulungi? Ozo obuzibu buli ki? Simanyi. Sorry. Kimala nekiggwa. Yakimala nekiggwa. And Mukama tateekawo muziziko nga talina nsonga ye. Sometimes aba akulaga nti next time weegendeze kino na kino na kino. Oluusi tuyigiramu ki mu bintu. Exactly. So don't blame yourself and down wemalamu maanyi. Kimala nekiggwa. Kimanyi bigendako. So contract yenkana bya myaka emeka? Contract ye twagisayininga yali ya myaka 10. Wakatambuzako emeka? No, navaayo. Okay. I signed to quit. Yali ya myaka 10.
baali tebalina kiddako. You see, you dream big. Manyi artists you go balina the picture of where you want to be. Bonga balina ate boy bakwagala. Gambo jabeera awo jayimba mu nga lutalo. Azage nedda. Nga tekikolera. Naye nga bijja kuggwa. I believe. With the God I pray, you will make them. Okay. Kubanga wakola remix ya Buvawanja Lwala ne Shiba. Mwashtukako mutya, and why Shiba? Why Shiba? Because she looked for me. Okay. Yajjana ntukirira. Yayita mu Fit for America. It was a dream come true. Kuba naye, she's a woman I've been looking at. Yes. Ndi mu studio ne Shiba. Nga naye akyogera nanga nkimanyi tokikkiriza nti nze akola naawe oluyimba. Nze nfunye emikisa. So far I've come. Bukyanajja. Nkoze n'abantu abanene. I've met big people nga Shiba. I've met King Saha. I've met Mami Alima Namakula. I've met Rema Namakula. Big people. Bonna okozeko nabo ennyimba? No, si nnyimba. Newe mba nkusinkanye busisinkanye. Yeah. Kimmala. Okay. Omutima gwange guba musanyufu ne ngamba ya. Ate nga abamanyi akayimba kange. Yes. Nalaba nga Shiba akakolamu challenge. Ngamba this song is you know? Ngamba bannaye Mukama weebale. Wasooka okulaba nga Shiba akakozemu challenge. Feeling yali etya? Actually, it was a crazy feeling. Has it worked for you? Remix? Tenakufuluma. Kiki osuubira? You think egenda kusinga olubadde? Egenda kusingawo? That is what I want. Okay. And I think so. Okay. Yeah. Ani gwali agadde okukola collabo naye? Muba artist bolaba. Kiria, eh? Mariski, of course. Antegedde. Irene Tale. Rema Namakula. Yeah. Kiba kikolera. Ndabiko videos ng'oyimbako n'abawala naye nga osembera nnyo, oli asembera bulungi naye ng'osembera emabega. Otya abawala? Si kubatya. The classiness. Ndi musajja wa ddiini, ate eddiini yaffe baabo. Aba sevens. Aba sevens. Mwantu baita ba sevens. Mwana kikyakoze. Mwana kikoze atya. So. Mpola mpola tugiramu katinitini. Mukadde naye ng'asooka ddala kali fair. Kamala. Kwalaga bannala Shiba asembedde omwana akwateko pe. Wange. So eddiini terina bwe nakkugira ennyo olema tuwaffe bafaani. Nina kuba ne Mukama wa kitiibwa. So we have to balance. Yeah, true. We have to balance. Kati okwera omu sevens, Saturdays temulina kukola. Performances tugenda zikola ng'oti on Saturdays. Tewali performance ya ssaawa 2-3-4-5. Ezeddi? Ez'okumakya. Okay. Sooka mu kusinza. Ensaamusanvu. Ennumba emikolo. Era esigala lwa 6. Yes. Era ne Mukama ekiweebwayo tuba tulina okuzaayo. Okay. Okuzimba ekkanisa. Kituufu. So kiki omuntu kyatakumanyiiko kye tubadde ffe nga twogera bwogezi mu lugambo bye badde owulira naye nga bifu gwe kyoyagala oga nti olaba baŋŋamba nti ndi musajja mwenzi naye siri mwenzi nkola emikwano kiki kye batakumanyiiko naye ate abasinga balowooza nnina olugezigezi naye nga nze ndi musajja. I'm a free guy. I love making friends. Kuba bwe mbeera mu kifo ekipya seewa nnyo bantu. Nsobola otuulaawo wansi wamu naye ne nfunayo mukwano gwange omu ngazze awo balaba ku nseko bagamba olina olwakyeka alina olugezigezi wa sirina lugezigezi. Mu biseera by'eddembe okola ki? Biseera byange eby'eddembe mbeera mu kuyiiya nnyimba zange mbeera ndowooza ku future. I love to meditate. I get some time, I distance myself from people. Ntuulaawo bw'omu ndowooza ku nze and what I want to become in the future. Oyagala kufuuka ki in the future? I want to be this classic guy. Akuba shows,
over 2 years in Europe. I think I'm the family guy. Talking about family, why you got omukyala afaanana atya? God fearing. Nga mulungi. Mulungi kyeki? Guys, she's presentable munaye eka. Muwanvu, mumpi, munene, mutono, figure 8. Nga mulungi. Mulungi anti obulungi bwa byanjawulo. Kati mbambi gasse. Ekifaananyi kye kijja mu bwongo sobola kikudefine. Obulungi buli mu maaso g'omuntu. Nyinza okuba nze ndowooza mulungi nga kugwe si mulungi. Nanti kati beera buli kunze kati omukyala mulungi zaaba mumanyi. Okay. All right. Okay. Yes. Naye I think I will be a good family guy. God-fearing woman. Anakuwa Museveni's. Yes. Mwana bo mulungi nga tali yesu. Ajja tujja mukyusa. Okay. Naye kati ebyo byadda. Mu maaso myaka ng'emeka egijja? Myaka nga 8, myaka nga 10. Wano wonna oyitawo otya? Okikola otya? Awanti ndongo yeesaba tulwa. Ye mukyala? Ndongo tuva ku muziki, like all my efforts now, put them in my music. Babibuuza. Naye Madam Rose. Tweyanziza sho. Mubeere bulungi. Bye.